We never came to address police. We never came to address you. We came to address the people of Akoze, not you. Not you. Police nate kubyo mukogo balagala mbana FDC mbitundu bya Adjumani ngebalanga gwa kuyimirira mu kubo embere virako abantu okukungana. The second day you will be here with us. Let's go. Bo aba FDC bakiwakanyiza nga bemulugunya ku bikolwa bya polisi okuba ne kyekubira ng'ekwasa amateeka ga COVID-19. One Uganda, one people, this kind of hostility. Okay? Let us proceed to here. Proceed to here. Let us get to here. You, my friend, Kakana. Excuse me, Kakana. Kakana. You are not the first policeman. You've been. Okuva ekibiina kya FDC bwe kyatandika kakuyege mu kawufu w'okunoonya akalulu kifo ky'omukulembeze w'eggwanga embeera tebabeeredde nnyangu nga mu bitundu ebisinga omuko ogubalagala gwe gubadde gubaanirizanga. Not infect people by arresting FDC and allowing NRM to do those things. We are together. Patrick Oboi Amuriat akwatidde ekibiina kya FDC bendera kifo ky'omukulembeze w'eggwanga alangidde poliisi nga bwe yabba engatto ze nga kye kyamuwaliriza okutambuza ebigere. Mu ngeri y'emu aba FDC bategeezezza nga poliisi bwekulembedde mu kusaasaanya ekirwadde ki COVID-19. While I was going to our headquarters in my office to pick up the papers and to have a final prayer, the police rounded me up, grabbed me, kidnapped me before I had got my papers and took me straight to Chambogo. The intention was to stop me from getting nominated. They even stole my shoes on that day. They are moving from place to place. And here they are in Pakele. You don't know where they have come from. They brought Corona to Pakele. Today we come here to share with the people of Pakele how we will liberate our country from Museveni, who has misruled this country for 35 years. Patrick Oboi olwaleero ayingidde ebitundu bya West Nile ng'atandikidde Pakole n'adda mu Shesia nga bino byonna bisangibwa mu Adjumani olw'oluvannyuma ne yeeyongerayo mu bitundu bya West Nile ebirala. Edith Nabagereka ne Shamira Nagawa, STV Select ey'enjawulo.